mbabuzaako musibye mutya abalungi abeekuumidde ku President Media TV mbabuzaako gwe atanaba kulabika nti osubscribinga kankusaba okikole mu bwangu nnyo tusobole okulabika nti nate tweyongerayo nga tetuluddeewo n'akamu nakatono. Njagala okutegeeza nti gwe ali e Dubai, Saudi Arabia, Bahrain ompuliriza nkubuzaako weebale nnyo weebalire ddala. Naawe mwana wattu eyeekuumidde mu ggwanga lyattu Uganda weebale kulabika nti nateera okyagyeekuumiddeko weebale n'emirimu gy'otuusaako engalo. Yate omukulu amanyikidde nga Leutenant Colonel mubiru Fred eyalwana entalo mu 1983 ng'alwana n'eno gavumenti eriko akaseera kano waali atudde tasobola de n'okulabika nti ayina omukyala oba ayina omwana yenna asobola okuvaayo amuyambe. Akuliridde mu myaka ali awo embeera ye mbi nnyo talina na muntu yenna ayinza kulabika nti amuwa obuyambi. Omwami ono avuddeyo ne yeekubira omulanga ku social media platforms n'ategeeza nti yasuulibwa emubenje mu kaseera kano eyo gy'atudde ali eyo mu katebe embeera ye nga we yalwana olutalo eluweero tasobola kulabika nti nateera asobola okulabika nti atambula oba ayina ebyo byasobola okulabika nti yeekolera obulamu bwe buli awo nga wonna akolaba omwana omuto nti omutuuze awo talina kyasobola kukolako. N'omwami ono atutegeeza natugamba embeera ye mbi nnyo naye ageze maaso nategeeza nti gavumenti ya Uganda egenda n'efulumya budget ng'eriko 1.5 billion ng'eriko billions emu n'ekitundu ez'okulabika nti zigenda mu maaso n'okuyamba abo abavaako edda bassaabaminisita saako ne vice president abo bonna abaawumula abatakyasobola kulabika nti balina ekyo kye bakola oba obubaka oba okutuusa services zaabwe oba okukola ebintu byonna eri gavumenti eno. Naye gavumenti efuluma ssente nesobola okulabika nti ebalabirira bulungi naye ye nga Right Colonel mubiru Fred tebasaadde n'okuvaayo ne bamuyamba. Lwaki ssente zo tebazikwata ne bazigabirako n'abantu abalala? Nagenda maaso nategeeza nti saawa zino ababaka ba parliament bafuna ssente zisukka mu bukadde 3 era nagenda maaso n'agamba nti munsonyiwemuko katono nagenda maaso n'agamba nti kaakati ekiseera kineno wabanga ababaka ba parliament basobola ofuna obukadde obusukka 3 yate lwaki abalala abawansi babanyigiriza? Era avuddeyo n'agamba nti tewaliwo n'omu agenda kulabika nti nateera amutiisatiisa kubanga ye avuddeyo asobole okulabika nti ayogera amazima. Ageze maaso n'ategeeza nti naye gavumenti eyitiriza n'agamba saawa zino nfuna just akakadde kamu kokka mu emitwalo 4 omusajja omukulu akuliridde bwente yalwana entalo atalina yadde n'omwana asobola omuyamba atalina yadde n'omwami asobola atalina yadde n'omukyala asobola okulabika nti nateera amulabirira. Bw'atyo wageze maaso n'ategeeza nti gavumenti eno mbi nnyo erina okukyusaamu mu ngeri gy'ekolamu ebintu. Era ageze maaso n'ategeeza avuddeyo n'ayogera naye abo bonna beeteeseteese okumutiisatiisa mbu bagenda kumutta tebagenda kulabika nti nate babaako ekikyamu kyonna kye bamukolako kubanga n'ekisooka naye kenyini awulira ensi agikooye awulira ye kenyini yeekyaye n'olw'ensonga eyo omuntu yenna avaayo okumutiisatiisa mbu agenda mutta era nnyo tugenda kuwa butwa nedda. Agambye nedda nze ebyo tebikyankanga kubanga nze ensi nagivaako nagikoowa dda ne gavumenti eno mbi nnyo bo baagala kweriisa bokka kulabika nti ate bo beefaako bo nga boffe nga tebatufaako. Lwaki naffe tebatufaako ezo sente empitirivu? Lwaki banyigiriza omuntu wa wansi n'abonaabona okutuuka kwekyo? Avuddeyo omwami ono mubiru Fred ne yeekubira omulanga. Nja kuba natera nkwongerayo ku nsonga ze ffe nga President Media TV tweyongerayo ne tumanya biki ebigenda mu maaso tujja kuba natera tubikutuusako wano ku President Media TV. Tosanye kulabika nti natera ovaawo kansoko ogenda okunywa ku twendo tw'amazzi nkomewo tovaawo.